Obukadde obutaano kiki ande bogera celebrity attendee to whoever attended bamwadde obukadde butaano. That's pocket change. Abantu balina ebyokukola bingi nnyo. Jakudde babadde obukadde butaano omanyi bye beeresezza Pastor Bugembe yaleseewo ekyaki omanyi yadanza okusoloza mu dakiika ezo mu kimu eky'ekkumi mpola mpola. Vinka ayinza okuba nga yasazaamu trip Shiba nga yasazaamu trip okuleka mulimu kale bwolaba nga yadde talina byakola nga Mukama yamuwadde awo nga eno ngaba musician mwana muwala yabayita ba musicians ngaba musicians ne bagamba nti yababeera president ne bamuwengula ne bagamba president akadi Eddy Kenzo nkwera president alina okubeerako n'amuddako ane first vice president ne bagamba agenda kubeera Queen Shiba meeting where today and also Queen Shiba n'abeera nga ye first vice president then ne wabeerawo ne second vice president nga yani Palaso tebakomyoko oba president babwagadde nnyo ne bateekawo ne third vice president Juliana Kanyomozi first president second president third president ekitegeeza ne fourth president yasobola okubaawo ne bebe kulu gyali eyo atuwuliriza mu byensimbi. Otherwise, ladies and gentlemen, omukolo gwabaddeko Saba Minister from Chala Robin Nabanja nga bwolaba ne Kasimayira ako yabasinkanye banyumiddwa nnyo akachayi bakanywedde obutunda babunywedde omukolo gwabadde bulungi naye nga sibye ngendo okwogera byokka expect match akongezi kolunako leero mulekyo twagala okubeera nga twebaza abantu abakyomyemu omutwe because for a very long period of time industry ebadde obweti waliwo ebintu ebiganye okutuukirizibwa copyright law up to now tenabeera enacted abatuli abo abantu bayimba buyimbi music nabeera taliko copyright ayagala yakosa oluyimba lunga bwayagala oba tosasuddwa aizulu tolina gyogenda kulopa so ebintu byebirubirwamu president Kenzo betumusuubira okubeera nga abagana nabyo bibeere nga bituukibwako naye nga twebaza nnyo abakyomyemu omutwe nga kuno kuliko General Salim Saleh webali nnyo webali ddala taata n'omukyala amanyiddwa nga Esther Akampumuza Esther Akampumuza omukyala oyo ndoza Esther si yateekera Goni Chameleone birthday recently either Esther Songs Avenue mu kintu kino ekyagundi nga ekya federation nga sinalaba mu Julius Chazi omayingezezaako mbadde ono nga ni mukuzoominga pictures olaba ne wire mukabya mulabye obadde ni bwekivudde mu zoominga pictures ndaba ani yabaddeyo Lydia Jasmine mulabye wali eri Karo Nantongo ne mulaba nindaba n'omulevu ndowooza Daddy Andrew yabadde alinanye Pastor Bugembe ebifaananyi ebyange nentunula okwegera lutalo namugeddeko eri emabega nenga na mukifaananyi kino ekyokumadaala ekyo kwa Palaso yadde mu maaso ne Chameleone we bali mbalaba Shiba namulabye Bebe namulabye kakati kono ekifaananyi ky'omumadaala wano kyendabiddeko mukaabya n'akakofiira noonya naye ndaba nga Binka simulabye munangi simulabye Julius Chazi yandibadde somewhere kubanga he's one of those people I'm talking about Julius Chazi but stakeholders kati abamaanyi mu industry eno naye maybe ayinza oba yabagambye mugende nze nkyalina ebinkwasaganyizza kati obukadde obutaano kiki ande bogera celebrity attendee to whoever attended bamwadde obukadde butaano. That's pocket change. Abantu balina ebyokukola bingi nnyo jakudde babadde obukadde butaano omanyi bye beeresezza Pastor Bugembe yaleseewo ekyaki omanyi yadanza okusoloza mu dakiika ezo mu kimu eky'ekkumi mpola mpola. Vinka ayinza okuba nga yasazaamu trip Shiba nga yasazaamu trip okuleka mulimu kale bwolaba nga yadde talina byakola nga Mukama yamuwadde awo nga kyo sikubye nnyo oba waliwo gwolaba nga ye yakikubye nga kwolwagamba kati kampumulemu ne guno omwezi n'oguddako